Akola ogw'okulondola ebibiina by'obwegassi masekati g'eggwanga lya Uganda. Prosy Nabaggala awanjagidde gavumenti okukomya okusuubiza naddala abawangaalira mu Buganda naye tatuukiriza kuba kyekimu ku biviiriddeko NRM okukola obi mu bitundu bikola Buganda. Nze kyensinga okusaba gavumenti nga nange bwe nvuddeyo ne nnyimirira mu bantu bano aba Central Buganda nti singa bali disappointed nga tetuyambye kiba kiraga ekifaananyi kirala nnyo era tuba tuswala ng'abantu. Ono okwogera bino asinze musomo okuteekeddwa ku Popopo Memorial Hotel mu Ndeeba okubangula bassente ebibiina by'obwegassi ebikunuukiriza 50 okuva mu bitundu by'amasekkati ag'eggwanga erya Uganda. Y'ensonga lwaki abakulembeze baffe baakasukibwa naye nga tuli mu kulwana okulaba nga tubazzaamu kubanga balina obusobozi. Nabaggala agamba nti abantu mu Buganda banyiivu eri gavumenti olwaba yakwasa enteekateeka zaayo okuzeekomya ne zitatuuka mu bantu kyagamba kisaana okulwanyisibwa ng'ayogedde n'ekibawaliriza okuvaayo n'enteekateeka eno. Kusomesa abantu bano obwegassi nakizuula nti bannayuganda bangi bayina ennyonta n'obukyayi eri gavumenti nga balowooza nti yeereese obwabwe so nga ate gavumenti eyagala nnyo abantu abeegattidde wamu era n'ebintu bye beetaaga ebirina naye onothan nti baba tebamanyi oba gyebiri ogenda okwesanga ofiisi gye ziri ku ground zandisomesezza abantu okwegattiramu basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti nga tezikoze. Ye kalondozi w'enteekateeka y'abakadde eya Social Economic Transformation for the Elderly masekati g'eggwanga erya Uganda Tusuubira Isaac asomesezza ku nteekateeka eno Pulezidenti gye yatongoza n'alambika engeri gy'egenda okutambulamu. Mu nteekateeka gy'erina eteekawo obuwumbi 120 okulaba nti abakadde ne groups zino zisobola okufuna ssente ezo nti at least buli district singa efuna embuzi 300 ne zigabanibwa groups ente 10 enkoko emitwalo 2 then tulina ekirime ekyo kitali tekiriko limiti. Ono agamba nti obwerufu kikulu nnyo bwe banga enteekateeka eno yakukola n'okugasa bannayuganda. Transparency obwerufu. Abamu ku bassente beemulugunyiza ku bintu bye bagamba nti biviiriddeko NRM okukyayibwa mu Buganda ebisaana okukolwako. Nti nuupu yajja n'etubuutikira era njogera bino nga sina kyentya nga ngamba nti NRM yawangula mu butambala mu mazima naye olw'okuba nti munnange kiri kyajja nga kyera bwezi y'ensonga lwaki abakulembeze baffe baakasukibwa naye nga tuli mu kulwana okulaba nga tubazzaamu kubanga balina obusobozi. Njagala oŋŋambe twawangulwa tugende tunoonya abo abaatuleetera okuwangulwa. Tetufuna saaviisi amala tetumanyi oba omukulembeze yatatumanyi oba abantu baffe baatuweereza okututuukako be batatuuka oba be batatuuse ebyo byakola ki byatuweereza. Ebintu bikoma ku bantu ab'olubatu bikoma waggulu wansi ne batabifuna ne baleeta okukyayisa gavumenti eno. Waba abantu abalondoola kyandibadde kyabuvunaanyizibwa ne balondoola gavumenti oba oliawo nebivaako obukyayi bwe bagisibyeko kuba gavumenti yo bagikyaye. Museveni bamukoze ebintu bingi ne bamukuba mu katuni ne bamwogerako ne bamubika. Wandisabye omukulembeze nga Yoweri Kaguta Museveni nkiddamu Katonda amwongere emyaka ngaaga 20 oba 15 ng'akyali mu bukulembeze. Waakiri gwe bwe kiba kisobosa offe okole ki omulekewo. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.